nangaba kusibudde naye bwera gantu ozadde omwana ozadde omwana muwala gantu ozadde omulamu gaye mulago okole gaye noonya omulamu siwonanga ekyomusulu ekyomusulu ogwali omusulu atigwo masira ogwali omusulu atigwo masira Kwaniriza nnyo omulungi omulabi wa Delta TV tuguse program ebintu bizibu nze nasalilidya ogikwanjulira. Program eno njagala okutegeeza ku omulabi waffe nti tukuleetera abantu abalina ebizibu, abantu abali mu nnaku, abantu abandyetaaze okuba nti oba oli awo bayambibwako mu ngeri emu oba endala. Olunaku olwaleero tuzze saizi eno Busega aba ku Platinum, banga bayitawo ku Platinum. Kale nno nga tuzze okunoonya omwana omuwala alina obuzibu bwe. Buzibu ki n'ebiringa ebyo yasinga okubimanya okusinga nze. Muwala muto, myaka gyo sigimanyi naye agenda kugitubuulira, naye oyinza okwebuuza kiki ekimutuuseeko. Mu maaso alabika bulungi. Toyinza musuubiza nti ddala alina ki? Alina ekizibu. Naye tuli bangi abatambula mu kkubo nga tulabika bulungi naye nga tulina ebizibu byaffe. Nga mu butuufu oli waba takugambye toyinza kumanya. Nsaba tuyinge ku mwana muwala ono ate atubuulire lwaki ali mu programu eno. Nyabo nsanyusa kale nyabo nange nsanyusa okunyaniriza ku Delta TV. Erinnya? Nalule Gertrude. Nalule Gertrude. Olina myaka mmeka? 17. Omuntu bakutunya bw'ati agamba nti tayinza kulowooza nti waliwo obuzibu bwonna. Lwaki tuli wano? Ndi wano ku lwange. Kiki ekyakutuukako? Nyabo Bamuzala Afulumira ku lubuto. Kuva mu buto bwange. Yogereko nnyo. Bamuzala Afulumira mu lubuto okuva mu buto bwange. Era wenfulumira. Paka kugera emyaka 17. Paka emyaka 17. Era emabega wa siiringe wano wenfulumira okuva mu buto paka nakati. Teekawo buteesi bigoye webuba obukyafu buzze kuba bujjamba siwulira. Just ndabulabe nga nyonoonese ne ngenda emmanju ne mbijjako ne nteekayo ebirala. Okuva mu buzaale bwo abazadde bo bagamba ki? Because wava bakunyumizaako nti bwe wali ozaalibwa bakujja mu ddwaliro ng'oli bw'oti happenings sikitegedde bulungi. Bamuzala ndiwe batyo Bamuzala nga akantu kali katini nga ka red ku lubuto naye ng'era nfulumira waneeno paka wenkuze awo myaka 6 mami wange wagendedde nga nfulumira awo. Myaka 6 mami n'agenda we n'alagawa. Simanyi nnyabo kubanga okuva oyandeka taddanga mabega nange siddanga mumuwuliza oba omulabako. Bakuzaala Bamuzala Gomba kabula soke. Ewa omwami ani? Ewa mwami Kivumbi. Mwami Kivumbi ye gyali? Yafa. Mama agenda okugenda nga taata waali wasigala naani awo ku 6 years? Dadi wange yali wera gwe mbadde mbeera naye paka emyaka gino 17. Obuyambi bwamweddeeko naye nadduka. Yennyabo. Tuddemu kamera katono. Ogambye nti ate aliwo yafa? Eyafa nantige ere Gomba. Yoyo omwami azaala Muzeeyi Jemba taata wange. Abanga jjajja? Omusajja naye yafa naye omukazi gyali. Jjajja ye yafa. Then tata yadduka budusi, right? Yennyabo. Waka obadde obeera wali obeera waka nga oli wa kitaawo oli wa jjajjaawo nga ne taata abeeraawo. Maka gankula. Ye yakyabeera eri wa jjajja yali abeera eno Busega. Taata wange era ne kati gyali era gwe mbadde mbeera naye okuva egyo emyaka gye bandekerawo
paka waneno mukulu wendi yalabye obuyambi budduseeko n'aŋŋamba genda naawe ofumbirwe taata we yaŋŋambye naye nga mama wange yandekawo nina emyaka 6 n'agenda ne muganda wange bamuyita Aneti gwe banzaala naye ye omulamu gye yagenda naye nze nandekawo ng'era nfulumira ku lubuto taata wange n'abeeraawo nga nnyonja nga takola nakola ng'abeera ku nze so tugambe nti taata kintu jasiti yakikooye bukooyi nawulira nga zitoowereddwa simanyi nnyabo kubanga yabadde andabirira kubanga mu ddwaliro baŋŋaana okulya banjigiriza ebintu bibiri ebyokulya bumonde namakuloni n'ekyokusatu oba ki na muceere nga baŋŋaana muwogo baŋŋaana lumonde baŋŋaana ebintu byonna ne buto bamuŋŋaana era nze ndi ebintu bya boyiro olw'ensonga nti ekyenda kiri kungulu era buli wembirya we bati nga kyenyola ne wemba ntaddeyo kati niwe kati nga kyenyola nga kitandika ovulula omusaayi yennyabo bw'oli nga tonaba kujje nokyali ne taata yagezaako kuba agendako mu ddwaliro kikyawo oba mwijjanjabanga mmwe twagendako mu ddwaliro ne taata wange nga ninaawe emyaka nga 9 ne tugendako e Mulago taata wange ne bamugamba omwana wo nga wamugayalirira ssebo omwana akuze ebyo bintu tubikolako wano e Mulago naye ng'omwana akyali muto naye kati ng'akuze naye kati tusobola omulongoosa naye taddamu okukola era mirimu gye nga wali eri yandikikoledde wali nga etwamujanjabidde ng'akyali mwana muto naga naye nga tubikolako ko taata sente mmeka nanti mamweye gwe twandikwasanyiza naye yamulekawo omwana n'agenda n'oli omulamu muganda we n'andekera omwana era nze abeera n'omwana wange nava ku mirimu nava kukimbera na mwana wange wanene wakera gwembeera naye waka era saleeta na mukazi mulala nga manyi tewali mukazi ajja kukola ki kunzikiriza na mwana wange gwembeera naye omwana wange gwendabirya gwenkola ki ko abasawo ffe totunyumiza ebyo twagala ki twagala ssente tata n'agamba mwagala ssente mmeka nasooka namugamba miliyoni 15 nabagaba naye ssente nga nnyingi nammwe mugenda mulongooseza wano wane Mulago ne bamugamba ye ze twagala omwana wamuliswawo omwana akuze naffe tulina okukozesa abasawo abakugu oba tubajja India oba tubajjawa zezo ssente ze twagala omwana akole ki tumujjanja baveeyo nga mulamu kuba kati akuze tata n'abagamba naye mutusalireko tetukola ki tetukola nga we mbagambye nti mbeera na mwana ono era tata wange yali ampeese n'okumpeeka olina emyaka emeka myaka 9 olulala wenziddeyo waneno nzizeeyo nga nkulidde ddala nze nagendayo nzekka nga nina emyaka 6 nagendayo ne mukwano gwange abeeraawo Busega olina emeka nga nina emyaka 16 ng'ekintu kintabukidde nga bikana ku kisiba kivulula omusaayi nga kinnuma nga sobola tambula nga notambula nkozesa muggo okutambula ng'era nnyinza osiibaawo mu nnyumba oba nnaku 2 nga siridde naye nga wendyawo kubanga era wookiriisa ennyo okufuluma bubeera bulumi okufuluma era kireeta omusaayi kyova olumu kale era gye kimbuuza nga tolya ne mugamba nja kulya kubanga era mmanyi we naalya bijja kuvayo nga numizibwa kubanga buli wejjewo ekiti nga kivulula omusaayi buli wekifuluma obukyafu nga kivulula omusaayi kubanga biri eri bye baŋŋamba tetulina ssente za bigula genda wali eri Busega ogula obumonde bwa 15 akataasa akatini 10,5 obulyako nnaku 2 oba lumu nga baweddewo okay kakati nga tuzeera still emabega golowooza lwaki taata oba maama because bw'oba wazaalibwa bw'otyo before maama nga tannagenda by then walina emyaka 6 lwaki baalemererwa okubanga bakutwala mu ddwaliro okubanga bakulongoosa simanyi nze taata wange wenkuliddemu ng'awoza muno talina ssente yaŋŋambye talina ssente ne maama ye talina ku ssente simanyi nze nati yadduka nina emyaka 6 kati simanyi oba yali alina oba yali talina omuntu yandyetaaza sitira okumanya
ovuddeyo oze ogenza mu ddwaliro bakugamba ebyo byonna kiki gwe kyowasinga okulowoozaako because mugamba nti millions 15 taata neyegayira baneemusaleeko ekintu nekirema gwe kiki ekyakugira mu bwongo ng'omuntu nti banaye ate kati ngenda kufa kiki kyewalowoozaako nze kyenalowoozaako nga batugambye ezo ssente kyenalowoozaako era nalowooza kufa kubanga nagamba twali mulimu gwa muntu gwe nsobola kugenda kukolako nga dakiika 2 mba nakatuulawo nebimpitamu ate baliba bikuyitamu towulira senga oba owulira ogambako nti kale kati nga waneeno we tutudde nekitabo kogenda olaba nga kiyiyo we bati nagamba twali era mu birowoozo byange nagamba twali kyengenda kukola ki kyengenda kukola era tata wange bino ebigambo waba akyabijjukira namugamba nze mpa obumonde bw'abasawo bagamba okulya ngenda fa ezo sonde twali ze tugenda zijja taata wenti we namugamba era ebigambo akyabijjukira wow banga lebadde bw'otyo badde ng'ogenda ku ssomero oba bantwalako kasomero awo kali ku 5 naye nga era abasomesa baŋŋaana ne baŋŋaana tetusobola kubeera namwa era mama wange awo yagendera ye teyabifaako ebyo ebyokusoma naye ye taata n'agamba kantwale omwana wange ku ssomero n'antwala awo ku 5 kati abasawo ne bagamba tetusobola kubeera na mwana oyo banne kubeera we bato ajja lwaza abaana baffe ebintu bimuyitamu ate obwo bubeera bukyafu we bukwata we batajja lwaza abaana b'abente era namalayo omwezi gumu ne bangoba era saasoma wano eno wenti kyali kibiina nkekyo yali mbusimanya bebe kiraasi from that day owezezza emyaka 17 toddangayoku okusomera yennyabo bizibu tulaba tulina omukyalo no sina mukyala akyali mwana muwala muto Gertrude 17 years talina wafulumira bazadde tebalina ssente ebyo ebyokusoma ye tabitegeera wawulira otya olaba abaana bagenda ku ssomero oli waka oba gwonna wali toyagala kusoma nze nali njagala okusoma kinege gye kyaku affectingamu era oli muganda wange ye gwe baatwala era ye bali bamutwala ku ssomero nga nze wenjyawo ng'akomawo nga wenjyawo kyanyigamu naye era tekyanyiga nnyo kubanga nze okuva muto nga nze manyi nziki ndi mwana wa nnaku era nagamba dadi nze ndi mwana wa nnaku mpa obumonde abasawo bwe baŋŋamba nze ndi ngenda ffa kuba ezo sente twali zetugenda zijja era wentyo wenjogera newobuuza oyo Joan namugamba nze ndi mwana wa nnaku munnange era ne mba ntambula omusajja nampita mugamba munnange tomanyi kyoyita wentyo wenjogera era lwomu yali ansikambula awo nemubikkulira yadduka buddusi musinde apart from nti oba eyo pain gy'ofuna challenges okusomoozebwa ki kwosanze throughout ng'olina ekizibu kino ku myaka gino gy'oliko gy'obuwala obuzibu bwensanze okubanga kinnuma n'okubanga wemba ngenda kale okufuluma nga omuntu yandifulumye tinze siwulira bimpitamu buyisi ng'ate kikuluma n'okuluma ekyenda nga kireeta omusaayi kuba olunaku nze nyinza okyusa emirundi nga 6 oba 9 oba 10 olunaku ng'ate sisobola kutama bwe nkutama we bati nga kivulula omusaayi ninakola nga ntudde obuzibu obulala bwensanga ate eno sayidi etera okusanyalala nebanga tekyakola eno eriko 9 nesanyalala nebanga ennuma eno yonna newazimba we bati naye wamala newakakkana olina ddagala nti lyokozesaako in case of pain oba obeerawo bubezi bwotyo nina eddagala lyenkozesa naye kati era eddagala lyo lyatuuka nerigaana nga newolimira lyo oba lyakola kisimanyi naye ngedda nga nkyali muto nga balimpa ng'obulumi bukendeeramu naye kati newolimira obulumi bwagaana okukendeera naye dda nazimira nga kapusi ezo ze baali bampa eri emulago ng'obulumi bwo bukendeeramu ne weebaka okutulo naye kati byagaana
newozimira obanga atamize. Kakati mu ddwaliro lwasembayo gendayo bo apart from okugamba nti no olina okulongoosebwa tebakulagirirako bakuwandikirayo ddagala lyonna olimire paka oba oliawo olifunira ssente okugenda okulongoosa? Twali ddagala lye bampandiikira kubanga baali bakambwe kubanga twalina ono Joan ng'okulaba obulabisi omusawo batugamba twagala emitwalo 5 oba temugiina muve wano ne batugoba. Joan paka we yakola ki we yakwata essimu n'agenda n'aggyako ssente emitwalo 5 n'agiwa dokita simala lwamita dokita bisinze sikyabijjukira. Ne tugenda ne tulaba dokita n'agamba simanya okunkebera n'okumpa eddagala yatusaba emitwalo 23. Chwani n'agamba nze sirina ssente bwe tubadde nabo obuti tugenda natambuza bigere paka kusovu nzibujje ne mpanga emitwalo 5 tugiwadde wali eri ku mulyango nga tuyingira. Era wetuti we twavayo nga tebatuwadde wadde panado wadde akakinga n'etaano nga n'emitwalo 5 bagitutte nga tebatukozeeko yadde wadde okunkwatako wadde okunkeberako. Wetuti we twavaayo paka nakati. Bw'oba otambula bw'owulira pain kiki ky'owulira ng'otambula? Era mpulira bulumi era wentambula ennyo ng'ekintu kijja omusaayi kino ekyenda. Kiba open okiteekako ki? Nteekako obugoye nnyabo. Nteesa omusaayi nga guze? Naye okuba teguze era nteekako obugoye kubanga obukyafu bwe buba bujja obeera towulira bujja weekaga weekanzi ng'oyonoonese. That means obugoye obutako kubanga buyonjo nnyo. Apart from that kiki ekirala ky'okola okusobola okuba nga ate obutalaga nnyo mbeera? Kirala kyenkola obutalaga nti no ndiwo eki okubanga tubadde tutandika ogambye nti omusajja luli namubikkulira kiki kyokka ne kimuscaringa nga wenkugambye omuntu olabika bulungi muntu tayinza kulowooza nti oliwo otyo. Kati okusomozebwa okwo okoze oti still kyokola oba ekirala kyobagamba? Ekirala era oli wendaba nze ntawanyanga mubikkulirako. Olage nti mula ekintu kyoyagala okugenda nakyo mu maaso tewali nnyo kyamaanyi. Bw'obeera awo abawala banno balabye ontunuulira kati otunuulira bali eri abali wali eri you're like bano abantu bo bali bulala nange ndi bulala toweebuuzamu nti nze Katonda ddala kiki kye namukola so that kuba nti ndi mu mbeera bweti. Nnyo kinenya Katonda kubanga nagamba kubanga abasawo bagamba kino ekintu kyange kyava waba ku bazadde bange nti byava ku family planning webityo bye bakozesa. Era sinenya nnyo Katonda era nagaa bugambi Katonda waaki we yayagala kubanga waliwo abalema batasobola tambula ate nsobola otambula era oba ontume ne ngenda wali ku dduuka nkuleetera ekintu netambula mpolampola paka wenkikutuusaako. Ne wano wentudde nsobola okundeetera ebintu byonna embyosa bulungi nembimaliriza. Koze ennyumba yesobola gisimula kubanga mbeera nkutame ninga walu kino nti bwe nkutama bati walubanga olwagala oyulika kati bwe nkutama we bati nekino nakyo nga kireeta omusaayi. Kati nga tuza mu bino ebyekiwala zino periods zaffe zo ali wansi ziyitayo eri mu bukyala eri mu bukyala periods zo ziyitayo kiri fine, you don't have any problem? Yennyabo. Kiki kyoyagala okugamba abalabi baffe according embeera nga bweri? Tuwe message eri abalabi nti twagala buyambi bwa bugoye, twagala buyambi bwa ddwaliro, kiki kye twetaaga? Abalabi baffe Abadota TV tusaba ku buyambi obwa Nalule Getrade enzaali wano eno obw'okunnongoosa kubanga twagenda emulago ne Joan ne bagamba okunnongoosa kisoboka naye ne twegayirira abasawo ne tubagamba ffe tetukola bwe twaddayo omulundi ogwokubiri ne Joan ne tubatusaba $5 million ne tubagamba bannange tetukola mutukole ki mutusaasire sikola amazima
era nabo bakiraba kwera nali ndi awo ekintu ebintu ne bita mu buyisi nga siwulidde nako nga ntudde nabaawo abawera omusawo yangamba oyo mutwale muki mutwale yeekole ki yeerongoosa neerongoosa era ne tukola ki ne tukomawo era ne tubagamba ndowooza mulabe kye twogera sigamba nti no saagala kukola sigamba olaba ne wano mugundi wendi bangana buganya ebintu bikola ne bangana tokola oli mulwadde tokola oli mulwadde naye nga ngezaako kola era nga wenaaba mponya njagala okukola n'okuddayo okusomera okusoma kubanga kyekyo mazima owulira because ogambye nzira okuddayo okusoma kubanga olina kyolaba kyogamba nti omuntu wabane otasomye bintu si byangu andi wabanga ofunye chance edda ku ssomero kuba olina kutandikira eno wansi oli ready yennyabo kubanga nsonga lwaki nina ekiroto kyange kuva mu butawana obuzibu buno bwendimu kubanga ffe twagenda emulago temwalaba mwe batusindika nga tuli balwadde mulago nno omukadde va ku mulago omupya ne bagamba twagala ssente bwemuba temuzireese muve wano ne batusindika nolejjo wano naye kati nze siogeza nti no kisiina nze ssente wengenda zijja siina muntu ti namuntu wange oba waawo agenda kunsindikira ssente newe naaba nga nsuubiza abalabi baffe ba Delta TV ti wenaaba mponye bulungi nezeeyo ku ssomero suubiza okukola eddwaliro kubanga abantu bali eri abantu bafa bali eri bakabira wali eri bagamba mulago wabwerere naye nga teri kyabwerere newogendayo tebandisitwindise ku mbeera gye nalimu ne bagamba nti aye ne tumane tubawa ne ssente tewalina kimuke wadde panado kyekyasinga ne wane eno wendi ekintu kyasinga okunnuma ne kati kinnuma kubanga tebakolako nga tolina ssente ate tebaagala mutwalo tebaagala 5 tebaagala 200 baga tutandikira ku mitwalo 5 mba temugirina abo mu bafulumya era baali batufulumya tabakubajjo wano kujja ssente ze ku ssimu baali batufulumya yennyabo ebintu bewalaba mu ddwaliro oba oli awo kaali kaseera ng'otuukayo nawe weerabireko because ebintu bino tubyogera matu ne bagamba nti oba twogeza oba kuba nti ffe tetwagala gavumenti eriko oba tetwagala ki but wakyerabirako gwe ng'omuntu n'olaba kyekyali kigenda mu maaso gwe bw'otunuulira ebintu ebyo singa okeera ku makyano ddayo n'osoma nawe n'olira mu butuufu wandyetaze okuyingira parliament okubeera honorable what do you think ku mbeera ez'omu ddwaliro kiki obwongo bwo because bwakugamba nti sempuya njagala mbeera omusawo ku kyendabyeko side zeno emulago really wetaaga change okitegeera gwolowooza obunafu buli luddawa buli waggulu buli mubano bennyini betusanga gwolowooza buli luddawa nze ndowooza buli waggulu kubanga owa waggulu waba abayisa bulungi nammwe temusobola tukweyisa bubi omuntu wakuyisa bubi naawe omuyisa bubi w'omuyisa obulungi naye akuyisa bulungi naye ng'ate era bayibuli egamba nti omuntu wakuyisa obubi mukole bulungi nze ngamba kiva waggulu oyogenze nogamba nti abasawo bagamba nti eyinza okuba yali family planning ku sayidi eri ey'abazadde wakikiririzaamu oba nedda nasooka nekikiririzaamu naye olwamala emulago bwe twaziddeyo wano eno ne Joan ng'abaana gye bali bangi nga babiina naye nga kale nga bo si bakulu nganze nga bo bato mpozi omuwala ye yali naye nga ate yansingako obukulu naye yali akiina naye nga naye ali awo bamusabye ssente baganya yali awo muwala nga mukulu nno ddala era bamusabye ssente ali awo nangamba nno nange ndiwe ntyo Nalule n'abikkulako era nange nemubikulira nga ffenna weetuli nga munange bansabye $15,000 nze gwolaba okunnongoosa wano eno netumugamba bazadde bo baliwa nangamba nze daddi wange yafa naye mami wange wakola ki
waali era akolera kyakolera Nakasero ne tumugambira lwakisigo okoze eki lwakisigo ozze naye wano eno nanga mulesa ayiye era obusente weebuli naye tetuzirina ezo miliyoni 15 naye nga tulinawo ko kasente naye nga nsobola okwetambuza era nazze ne mukwano gwange agenzeeko awo mu shotiko naye ate nze gwate gompangule tolina nakapiira mu kuba nze njijja wano eno oluvannyuma lwa myezi 2 ne banteekako ekipiira mwenkola ki mwenfulumira ekintu ekyo kuba kisika obukyafu kuba jjukira kyenda kiri wabweru bineno byende byandibadde eri wansi ffe byaffe bikola ki biri wano eno nze bwenja wano eno ekipiira kya 60,000 sente meka 60,000 nangamba ye oluvannyuma lwa myezi mamange olumu gwenje naye olumu ne mulekayo wa eryeri Nakasero nenjijja wano eno ne banteekako era kati wondabira wano eno bava kungobola okuba sirina ki 60,000 kunjijjako kino eno banti bampe ekirala era kwewunyiza nnyo tekikuluma nnyo ngamba owulya nga kikuluma nnyo obukyafu buba bukoze eki buyitiridde nga nene nange sigirina 60,000 buli mwezi. Nalule Gertrude Mbozi ye obadde oli eyo nga gwe oyinamuko obuzibuzibu nogaba nange kino ekizibu nga mpo yakinumiza omutwe kinene naye ate waliyo ayina ekizibu ate kinene oba oli awo okusinga ku kikyo awo nkugambira nti munawe oluusi ogumagumamu kubanga obeera tonnalabako kyayogera kituufu nti yeetaaga ekipiira ekyo nange bendabyeko babeera n'ebyo ebipiira kati tusookere ku ekyo nga bwe kinonya miliyoni 5 osobola okubayo n'ogamba nti buli mwezi nja kumuwaga 60,000 tusobola okulaba nga ate asooka afuna tugiyite nga first aid esookerwako nga te bwe tulinda okuba nga te tukuŋŋanya miliyoni 5 njagala okusookera ddala nga sinaba bagenda mukuwumulamu okwebaza omwami Rogers mirungi tukwagala nnyo oli mwami mulungi otuyambako mu bizibu ebimu ensonga lwaki nkwogeddeko kubanga agenda okudda kutunyumiza amanyi omuntu ono yali abaddeko mu buzibu era nga ali wano ku Delta TV bwe batyo masalawo okumuyambako kakati tebigwaya nti bwensiba mbagamba kati ate n'omulala azze tetulina kyakukola okujjako okufa okubalaga kiki ekigenda mu maaso nammwe ne mubaka ate kyemukola okusobola nga mukyusa obulamu bw'abantu kati omulamu tovaako nanga abakusibudde naye bbali weraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu naye mulaga okole era noonya omwamu siwonanga ekyaki ekyomusulu ekyaki ogwali omusulu katigwo masira ogwali omusulu katigwo masira embeera tempisiza bulungi nakato